Abantu obwetowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo onzikirize. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Saba okkirize ekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Kikiro okutegeeza nti olutabaalo twalutandikako dda, era nyina essanyu okutegeeza nti mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala. E Busoga baatusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Ssaava, abeera mwana wa Bambejja. Era eno baalimpa olwa jjajjange Kaira Kamalabyonna, yagenda eyo ne batta omukago e Busoga. Era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja, yamuzaalira abaana Baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi. Era ssebe e Busoga ndi mwana wa Bambedda. Oweekitiibwa Katikkiro Mulango baatusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Mwacholi bantuuma Ogeng Lapiem, Abalugwala bantuuma Obini, Abanyankole bantuuma Musinguzi, Abafumbira bantuuma Mutabaazi, e Kasese bantuuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati wa Bannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana, ate naddala ffe nga Baganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwattu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala. Era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda ey'okukwatagana n'abantu bonna. Oweekitiibwa Katikkiro, nga tuno n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu ku bisuubizo bye tubadde tuwa Bannayuganda era bye njagala okuttaanya eri abantu ba Buganda. Ng'oggyeko okugatta eggwanga, ng'oggyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, ng'oggyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri Bannayuganda bonna, nga teri atyoboola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Si just kitiibwa kya mukubo, wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Tuzze tukugoberera ekitiibwa ng'otumbula nnyo obulimi naddala emmwanyi, naye era nga bw'onomanya era nga munywanyi waffe bw'akitaanyiza temwanyi okufaanana n'ebyamaguzi ebirala ebirime yawambibwa. Tulina ekigendererwa eky'okuzzaawo enkola ezo ezitumbula ebulimi, okuzzaawo zi cooperatives, okuzzaawo obuyinza ku birime by'abantu, naye n'okusingira ddala tunyolwa okuba nti abakulembeze ab'ennono bazze batyoboolwa. Kigendererwa kyaffe okuzzaawo ekitiibwa eri abakulembeze ab'ennono, si wano mu Buganda wokka wabula okwetooloola Uganda yonna, kubanga ebyobuwangwa gwe musingi okusinga obukulu mu bulamu naddala obw'abavubuka abato kati abakuze nga tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Oweekitiibwa nga nva waggulu nsaba n'obwetowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo onzikirize. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Saba okkirize Oweekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe,
twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu mwattu obutabaddeewo. Wakati mu bunkenke obw'ekitalo n'amakubo amakalu gonna nga gaggaddwa walabiddwako ku kugumuka. Ssaabasajja Kabaka w'asiimye okuyita wano ng'ayolekera olubiri. Lya Kabaka bayitaddemu ekimotoka temusobola kuwamba Buganda wano. Twazze tulina ensonga lwaki twazze wano, twazze waffe, twazze waka ng'abalala bonna bwe basobola okujja wano. Naye abasajja batulaze nti n'ekkubo lya Kabaka baliwamba, batulaze nti ne Kabaka yennyini ayise mabbali. Kati eyo batubuulire kyekigenda mu maaso n'Obwakabaka babuwambye, bigendererwa byabwe ki? Bannamawulire babagaana okukwata ebigenda mu maaso. Bwe babanga bye boogera bye bakola bituufu, lwaki bagaana bannamawulire obikwata? Tukooye era tubalabula ku luno. Oba balowooza nti nno kati waliyo omuzannyo, teri muzannyo. Tugenda kuva mu mbeera era tusaba pulezidenti atukkirize tutandike okuva mu mbeera, kuba tukooye pulezidenti otukoonako buli kaseera. Ffe abamu tukuze tugenda kufa, twetaagisa okulaba ng'ensi eno enunulwa. Tetugenda kukkiriza Bwakabaka bwaffe kuwambibwa. And one day we shall get our freedom. Shame in Uganda. They allowed us to come here. They have allowed us to come here. Why are they doing that? Be serious. They allowed us to come here. We are not here in Rome. We are not here in Rome. Why are they beating them? N'abakulembeze bannaffe bonna okuva mu kibiina kya National Unity Platform, bakulembeze bannaffe mwenna, abaami n'abazaana ne basajja ba Ssaabasajja Kabaka, balamusizzaako olwaleero. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza nga teddoboozi lyange ku lya bannange okusiima, okutwaniriza olunaku olwaleero n'okutwanirizanga embuga. Tweyanzeege. Weewaawo ng'era omwogezi avudde waggulu bw'akitaanyiza nti bannaffe baasuze beekeja okujja embuga, naye kyennaku nti abakwata mmundu bagadde amakubo ne balemesa bannaffe okutuuka. Naye twebaza Katonda olw'omulembe guno omutebi gwe tuliko, olwa buli bwendi nkulaba, era nkakasa abo be balemesezza n'abali ebunaayira batuota buliro. Oweekitiibwa Katikkiro, nzikiriza mu ddoboozi lye erimu nkuyozaayoze olw'okumala omulimu ogw'akaweereege ne mu kiseera kye kimu omulimu ekkula ogw'okujja engalo okuzimba amasiro. Yogaayoga nnyo, Omukama yeebale kukkiriza kufundikira eryo eddimu mu mulembe gwaffe guno bwe tulimu. Twagala n'okwebaza Oweekitiibwa Katikkiro, tukulabanga ng'ossa eddoboozi lyo mu kuvumirira okutulugunya n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa mu ggwanga. Tumanyi nti okikola newankubadde embeera yabannakyemalira, ne weebale kubanga muvumu nakutuzangamu maanyi buli we tuwulira amaloboozi agava embuga nga gayimiridde wamu n'abantu ba Kabaka n'abantu ba Buganda n'abantu ba Uganda, naffe kituzaamu amaanyi. Ssebo weebale nnyo, weebalire ddala. Nzikiriza ssebo Oweekitiibwa Katikkiro
mpozi era kunyonyole era nyonyolo Buganda wetutuuse omwaka gwa 2021 nze kama kwogera bannayuganda abasinga obungi bannonda mbere pulezidenti waabwe newankubadde mwalimu vulugu naye emyaka 5 egiyise tufubye okola omulimu mu bwesimbu okola omulimu n'okusemvula ekigere kimu nga tukiteeka maaso ga kinne waakyo tufubye ogatta abantu ba Uganda n'ogatta abantu ba Buganda tufubye okuwaayo obukulembeze obw'obwesimbu n'obugatta abantu newankubadde ngera bwe kisuubirwa eri abamu ku bannaffe abatendewerwa naye tubadde tukyagenda maaso era tulina essuubi tije tunatuukira nga byonna biteredde ekyo tukyebaliza Katonda. Oweekitiibwa Katikkiro zikiriza era njogere ku nsonga ekyayongedde okukwata ejjembe mu Uganda naddala wano mu Buganda ng'oggyeko okutulugunya abantu ensonga y'ekiwamba abantu egenze mu maaso nga yennyamiza abantu n'abakyasembyeyo okugwa mweyenteta ye mwannyinaze Nambogo Sarah eyawambibwa mu kibuga Kampala wano ku Kampala Club ekifo eky'abantu oboolyawo bwe muntu beyanditiisiza amaaso nti bagundiivu naye n'awambibwa tulwakomaako ffenna twekanze nnyo okulaba nti ate kituuse ne ku bannaddiini nga bawambye Father Deus Sekabira amaze ewiiki esoba 2 nga buziddwawo. Oweekitiibwa Katikkiro olwaleero tufunye omukisa naddala nze ng'omuntu ng'omwana wa Buganda eyenyumiriza ennyo mu bwakabaka bwange guno omukisa gwa njawulo era ngwebaliza Katonda. Tuli wano embuga okujja okwanjula olutabaalo. Oweekitiibwa Katikkiro zayimiridde wano nze Kyagulanyi Ssentamu Mitembo. Ndi musajja muzira Mbogo, ndi muzzukulu wa Kayiira Emugulu, yeffe baweeka, yeffe bakongozi ba Ssaabasajja Kabaka, era yeffe abako eri Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda ow'omulembe guno. Oweekitiibwa bajjajjange bangi mu byafaayo bayimiridde maaso g'embuga ku mirembe egy'enjawulo nga bazze okwanjula olutabaalo oba okwoza olutabaalo. Myaka mingi nnyo egiyise jjajjange Nabembeze Nawanjovu yali Katikkiro wa Ssekabaka Kamanya e Kasengejje yayimirira mu mbuga e Kasengejje ng'awaaba olutabaalo era n'okuloopa olutabaalo kuba yadda mirembe. Mu mbeera y'emu jjajjange Kayiira Mumazi wa Bbanja Kamalabyonna eyasooka yayimirira nga nze bwe nkoze mu mbuga ya Ssekabaka Ssuuna ewamala n'ayanja olutabaalo era yakomawo n'awaaba olutabaalo ng'akomyewo mirembe okuva yonna gye yava. Bwe batyo bazze babeera ne jjajjange Kitya Munyoro bwe yakola ku miteesa egyasooka, jjajjange Sitere Ssentamu bwe yakola mu Myanga, jjajjange Yosefu Walakirango yazaala kitange ye yatuulanga mu lukiiko kuba ye yakiikiriranga Mawokota. Kitange ye yakolanga gwa busawo era yagukola mu bwesimbu ku mulembe omuteesa ne ku guno omulembe omutebi gwennyini. Mu mbeera y'emu Oweekitiibwa Katikkiro nyimiridde mu bigere by'abo abasajja emmekete abansookawo era nga be banteekawo okujja wano embuga ku mulembe gwaffe guno omutebi okwanja olutabaalo eri embuga. Oweekitiibwa Katikkiro mpozi ekyawukanako ku mulembe guno nti olutabaalo luno ndwanja embuga ku lwa Buganda naye si ku lwa Buganda yokka wabula ku lwa Uganda eyawamu. Nina essanyu Oweekitiibwa Katikkiro okutegeeza nti olutabaalo twalutandikako dda era nina essanyu okutegeeza nti mu bitundu eby'enjawulo mu mawanga ag'enjawulo gye tuyise baatusiima ne batwaniriza era ne batuzaala.
Busoga batusiima era bantuuma erinnya erya Ngobi. Ngobi wano mu Buganda abeera nga Saava, abeera mwana wa Bambejja. Era eno baalimpa olwa jjajjange Kaira Kamalabyonna yagenda eyo ne batta omukago e Busoga. Era bwe batta omukago baamuwa omwana muwala, yali mwana muwala mu Mbejja, yamuzaalira abaana baganda baffe abali e Busoga. Awo nno we najja erinnya erya Ngobi. Era ssebe e Busoga ndi mwana wa Bambedda. Oweekitiibwa Katikkiro Mulango batusiima era bantuuma erinnya erya Okelo Kuch. Mwacholi bantuuma Ogeng Lapiem, Abalugwala bantuuma Obini, Abanyankole bantuuma Musinguzi, Abafumbira bantuuma Mutabaazi, Ekasese bantuuma Musabuli n'ebitundu ebirala. Ekyo nno Oweekitiibwa tubadde tukikola kagenderere okussaawo enkolagana n'okussaawo omukwano wakati w'Abannayuganda bonna ab'enjawulo. Era nina essanyu okutegeeza nti Bannayuganda bonna bakwatagana, ate naddala ffe ng'Abaganda nina era essanyu okutegeeza nti abaana ba Buganda mwattu babembedde mu bitundu eyo bakola emirimu gyabwe mirungi nnyo, baagalana n'abantu be baasangayo, abamu beewanguliddeyo n'abaami oba abakyala. Era ng'enkola yaffe bweri ey'Abaganda ey'okukwatagana n'abantu bonna. Oweekitiibwa Katikkiro, nga tuno n'olutabaalo luno siyinza kwerabira ebimu ku bisuubizo bye tubadde tuwa Bannayuganda era bye njagala okuttaanya eri abantu ba Buganda. Ng'oggyeko okugatta eggwanga, ng'oggyeko okomyawo enfuga ey'amateeka, ng'oggyeko okuleeta enkwatagana n'omwenkanonkano eri Bannayuganda bonna, nga teri atyoboola munne, nga teri ajooga munne. Tulina ekigendererwa naddala eri abantu ba Buganda okuzzaawo ekitiibwa eky'abantu ba Buganda. Si just kitiibwa kya mukubo, wabula ekitiibwa ne mu nsawo zaabwe ne mu maka gaabwe. Tuzze tukugoberera ekitiibwa ng'otumbula nnyo obulimi naddala emmwanyi. Naye era nga bw'onomanya era nga munywanyi waffe bw'akitaanyiza, temwanyi okufaanana n'ebyamaguzi ebirala ebirime yawambibwa. Tulina ekigendererwa eky'okuzzaawo enkola ezo ezitumbula ebulimi, okuzzaawo zi cooperatives, okuzzaawo obuyinza ku birime by'abantu. Naye n'okusingira ddala tunyolwa okuba nti abakulembeze ab'ennono bazze batyoboolwa. Kigendererwa kyaffe okuzzaawo ekitiibwa eri abakulembeze ab'ennono, si wano mu Buganda wokka wabula okwetooloola Uganda yonna, kubanga ebyobuwangwa gwe musingi okusinga obukulu mu bulamu naddala obw'abavubuka abato kati abakuze nga tebamanyi gye bava, tebamanyi gye balaga. Oweekitiibwa nga nva waggulu nsaba n'obwetoowaze era n'obuwombeefu obw'ekitalo onzikirize. Abaganda bagamba atuma omukulu tamagamaga. Nsaba okkirize Oweekitiibwa kutume eri Ssaabasajja Kabaka omutuuseeko okwagala kwaffe, omutuuseeko obubaka obw'essaala zaffe, good wishes, omutegeeze nti tuli bawulize era twagala nnyo obuwangwa bwaffe, twagala nnyo eggwanga lyaffe. Abantu betuvuganya nabo bakikola bakigenderedde okugezaako okussaawo omuwaatwa okulaba nti abantu ba Buganda tebawuliziganya, tebakwatagana. Olumu ne batondawo n'obutali butebenkevu mwattu obutabaddeewo. Ekyennaku olumu batera n'okukozesa abantu abaffe kennyini okutuulira eddoboozi eryo eritumbula okwagala, eritumbula obumu n'eritumbula obutebenkevu mu Bwakabaka bwa Buganda n'eri abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Nze ng'akulembera ekibiina kya National Unity Platform era kenfunye guno omukisa, nsaba otuuse obubaka bwaffe eri Ssaabasajja Kabaka nti tuli bawulize, tumwagala nnyo, twagala nnyo Obwakabaka bwaffe era okufaanana ne bajjajjaffe abaasookawo tuli bamalirivu okuuma Namulondo n'okuuma ekitiibwa kya Buganda olubeerera. Tweyanza nnyo, tweyanzeege okutukyaza lwaleero
Ssaabasajja Kabaka. Era kirungi nti ow'Embogo abakulembedde Honorable Kyagulanyi twamanyigana dda. Simulabye kati namumanya nga tannaba nagenda mu byabufuzi ng'akola mirimu gye gya kuyimba era nga tutera nnyo okunyumya. Era yanyiizaako omulundi gumu era ne nkimugamba teyampita ku mbaga ng'awasa Babi. Ne mugamba nze minisita wo tutambudde ffe n'emyaka gino n'oli owasa omukazi omubalagavu obwenkanidde awo wantya buti nti nyinza omukutwalako. Kirungi ate ono kituufu kyabagambye ono mukoddomi wange mukyala wange wa Mbogo era yakola ekikolwa ndowooza yeerabidde. Mukyala wange bwe yafiirwa maama ono yatambula n'ajja ekawuku mu budde okumuziika naye abadde takijjukira takyogeddeeko naye wajja n'otuziikirako. Kale ne tusanyuka nnyo. Naawe mukoddomi wange nsanyusa okukulaba. Nammwe abatali bakoddomi bange nsanyusa okubalaba. Bulange eringa Lutikko Lubaga oba Namirembe oba omuzikiti gw'Ekibuli. Buli muntu agenda Lubaga mu mbeera ze bw'aba gy'asabira awatali kufa ku ndowooza ye ebyobufuzi oba eggwanga lye. Okuva ku mulembe gwa Kintu okutuusa kati olulyo luno olumaamidde Obuganda olukulirwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi lwakatufugira emyaka gigenda mu 9. Era buli munnabyafaayo akimanyi nti Buganda gwe musingi okwazimbirwa ensi eno Uganda. N'olwekyo ekitebe ky'Obwakabaka kyaniriza bonna abassa ekitiibwa mu nnono zaffe wamu n'omutwe gwaffe Ssaabasajja Kabaka. Sebo weebale kugamba nti muli bawulize naye gwe mbadde nkumanya ebbanga lyonna. Naye weewaawo kaakati olina obuvunaanyizibwa okutwala Uganda yonna. Naye ate akalulu kanoonya si kakufuga Uganda. Naye bw'oba omuntu yenna bw'aba ow'okufuga Uganda ayina kusooka kutegeera bya kitundu gye bamuzaala. Obote ndowooza yasooka kutegeera by'Erango. President Museveni ndowooza naye yategeera ebyankole. Naawe olina okutegeera ebya Buganda. Kubanga gye bakuzaala bwe bamala okutegeera bino ebirala ogattako bugasi. Awo nno kikulu bw'ojja wano era n'abalala batukyalidde nga mmwe bwe mukoze ne batutegeeza enteekateeka ze balina. Aba-NRM bajja oba mwabalaba, aba CP nabo bajja, Conservative Party Mwami Mabirizi yajja ne Mwami Ken Lukyamzi n'abantu abalala. Baganda bamwe aba DF nabo baali wano. Mathias Mpuuga ne banne n'abalala bakyajja. Nze mbabuulira nti oba oli mu langi mmyufu oba oli mu ya kiragala oba ya kyenvu oba otaddeko entalabuusi oba oyambadde sappule nga mwannyinaze Florence Namayanja, oli wa ddembe olugi luggule bw'oba omanyi nti mu Buganda Kabaka ye kitaffe. Awo nno temutyanga kujja wano ne mwegazaanya. Nze Kabaka yaŋŋamba abantu bonna bonna baanirize. Mbeebaza okutambula n'ebbendera eya Uganda. Bannayuganda baagalana nnyo. Wayinza okubaayo abantu nga tebandyagadde Bannayuganda baagalane. Naye nze si kyendaba. Nze ntambudde Uganda ne ngimalako. Buli gye ŋŋenza abantu bannyaniriza bulungi nga bamanyi nti ndi Katikkiro ate ow'e Buganda.
lwe nasooka ogenda mu Ankole ekyamazima n'ekibuga nakiggala ekyambalala nabadde Mbale luli nali ggulu luli bannayuganda baagalana kati fe abakulembeze tukuze omwoyo gw'obwasseruganda kubanga ebiruma ow'eggulu byebiruma ow'ebugisu byebiruma ow'ebusoga byebiruma owa Buganda bw'ogenda okubyetegereza n'olwekyo kirungi nga mmwe abakulembeze abaluubirira okufuga Uganda okutambula n'ebendera yaffe ekintu ekyo nze nkyagala nnyo. Bwe mwajja wano omukulu ono yajja wano ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2022 era byali biseera bya kalulu awo nga tutandika 2021 ne mugamba nti twagala bannabyabufuzi abateekomomma bwe kituuka ku ssemasonga za Buganda 5 buli munnabyabufuzi atukyalira tumutegeeza ensonga za Buganda ssemasonga 5 kaakati ndowooza kaweefubeewo okunoonya akalulu wamukolako mu Buganda naye tonnaba kumalayo Buganda naye bw'obuuza omuganda owa bulijjo akutegeeza nti Buganda erina ebyayo era esaana ebyayo bigibeeremu 5. Abakuze bamanye ekigambo ebyaffe simanyi oba ono ssentebe w'empigi Ssejjemba ekigambo ebyaffe akimanyi y'omu ku bato be tulina wano naye musajja mugezi ayinza okukimanya obulungi. Ebyaffe ekigambo ebyaffe kitegeeza emiramwa egikuumira Buganda awamu ng'eggwanga wamu n'ennono obuwangwa n'ebyobusika byayo ebyaffe. Tekikoma ku ssente Honorable Ssennyonyi z'ayogeddeko. Oyinza n'okugaa nti ssente kye kitono kubanga obuwangwa n'ennono n'ebyafaayo byaffe n'ebyobusika bye bitufuula kye tuli. Nga bw'ogenda e Karamojja nga nabo balina ebyabwe bye bakuza. Mukwano gwange mu Karamojja yagenda ewaabwe afunye lupiiya n'agamba taata we nti taata kaakati njagala kuzimbira ennyumba. Zino ennyumba ze mumanyi bisenge 3 eza bulijjo oluusi tuzita bangalo bwezityo. Yali asula mu zino manyata ng'alinawo ente nga 160 bwezityo. Kitaawe n'amugamba nti wafunye ssente kale naakuddamu enkya katunkooye katugende twebake. Bwe bwakya ku makya baali banywa amata n'amugamba nga bw'olina ssente njagala onfunireyo ente tugira tulindako ennyumba. Naye ng'ente alina nga 160. Noono teyali mubi ng'agulira kitaawe ente 100 nga bazigatta ku zino z'abadde nazo ng'akomawo e Kampala. Awayita emyezi nga3 ena ng'addayo ewaabwe. Amugamba taata nga bwe wafuna ente ze wali oyagala nafisaawo ku ssente mbadde njagala nkuzimbira ennyumba. N'amugamba ekibi kyo ggwe bino eby'ennyumba obiŋŋamba nkooye nga njagala kwebaka. Tunaabiteesako ku makya. Ku makya yamugamba nti wandinyongedde ente naye ng'olwo ali mu nte 400. Era oyo mukwano wange yaŋŋamba ssente ezo yagenda n'azigulamu puloti eyo yagula amayumba mu kibuga Moroto. Nkijjeeyo okubalaga abantu be bakuza bye bakkiririzaamu. Era ebyaffe fe wano mu Buganda binnyonnyolwa ensonga zaffe ssemasonga 5 esooka okukuuma okutaasa n'okunyweza Namulondo. Mwabeeni UP temwagala kunyweza Namulondo nga temukubye mu ngalo. Muno mulimu ensonga ezikwata ku Ssaabasajja, ezikwata ku bika, ezikwata ku baami nga ffe, ezikwata ku buwangwa n'enno. N'eyokubiri okugabana obuyinza mu nkola eya federo. Kino kitegeeza nti Buganda, Bunyoro, Acholi n'ebitundu ebirala birekerwa ebbeetu okukola ku byobulamu, ebyenjigiriza, ebyobutonde bw'ensi, eby'ennono za bitundu ebyo. Ate gavumenti eya wakati n'ekola ku birala ng'ebyamagye
n'ensonga z'ebweru. Eyokusatu okukuuma ettaka n'ensalo za Buganda. Okubeera mu Uganda ey'awamu tekitujjaako nsalo za Bwakabaka. Ate ettaka kkulu nnyo anti ne Kabaka ye Ssaabataka. Akulira ekika ky'Embogo bamutakko nti omutaka n'ow'omutima n'ebika ebirala. Ssemasonga ey'okuna kwe kukola obutaweera. Abantu bawone obwavu, abavubuka babe n'emirimu, tutumbule ebyobulamu ebyenjigiriza, tutumbule ebitone nga Nubian Lee. Nubian Lee aliwa? Nubian Lee yali asoma busawo. Olumu ne mubuuza wati okubaaga abantu. Ojjukira ngozi okuyimbira Kabaka mu 2015 oba tokyabijjukira. Ne mugamba Ssaabasajja ono yati okubaaga abantu n'asalawo okuyimba. Ne Ssemasonga esembayo obumu. Omuganda wa NUP atuule n'owa NRM banywe kaawa. Kye twagala. Omusiraamu atuule n'Omukristo balye enkoko. Omulaalo n'omunubbi bajje Mmengo. Nubian Lee bakuzaala eyo oli muki oli munubbi. Omunubbi ajje Mmengo yeegazaanye. Obumu ezo ze Ssemasonga 5 zembasaba mukwate butiribiri. Era mumalirire okuzirwanirira abantu bajja kubaagala nga mukikoze. Era Ssemasonga 5 ezo ze zijjayo amakulu g'ekigambo ebyaffe. Era munnabyabufuzi anaazitambulirako mu bwesimbu y'anaawangula omutima gwa Buganda. Ndaba abali mu NUP abasinga muli bavubuka. Era kirungi okwettanira obukulembeze. Naye abavubuka abanaatujuna basaana okwewaayo okuyiga. Kuba bw'oba olina emyaka 29 n'osanga omusajja ow'emyaka 5 ow'emyaka 6 alina ebintu bingi byalabye ggwe by'otanaba kulaba. Weeweeyo okubiyiga. Kuba bwe tuba abato wabawo bingi bye tutamanyi. Ekyokulabirako abavubuka bangi aboogera ekibali ku mutima, ekibali ku mmeeme. Naye okyogera otya? Omuganda agamba nti emmeeme etafumba bigambo ekwogeza munno kyatalyerabira. Ako timukeerabiranga nti nakabagamba nga muzze wano. Era mumpulira nga nkubiriza abavubuka bye boogera ku mitimbagano babyogere n'obuvunaanyizibwa. Oyinza okwogera ekigambo leero ne kikufiiriza obukulu mu myaka 10 oba myaka 20 okuva kati. Oyina emyaka 25 oyogedde ekigambo ekitajja. Myaka 45 awo oba obedde otuuse okutwala ebintu nga bakijjayo beppala ng'oguluba nakyo. Omuntu bw'akola ensobi gimugambe naye tomuvuma kufaanana zzike. Kimugambe nga tomuvumye kufaanana zzike. Osobola okwogera ensobi y'omuntu nga toyogedde ku nnyina, nga toyogedde ku mukyala we oba omwana we. Kati nga nze abasinga obukulu mu abatombi bawadde. Mwe munaamanyi oba mubitwala oba temubitwala. Ate mujjukire oli bwakuwaga nga weetwala ku mutimbagano. Enkya ajja kugamba naye naawe wasussaako. Anti Omuganda agamba nti akusigula mu malinnya bw'oga akuyita kadduwa nnema. Mukonyanze Oluganda obadde olumanyi, engero obadde ozimanyi. Antunuulidde ati olugero alinga ataluwuliraga. Eggomba timumanyi ngero. Twagala abavubuka bano tulage okuva buto nti babuvunaanyizibwa. Kijja kutuyamba ng'eggwanga. Kubanga tukyabalinamu essuubi ddene nnyo. Kamalirize. Naye nno naamaliriza. Naye kankoowole gavumenti okulaba nti tuba n'akalulu ak'emirembe. Emiggo, omukka ogubalagala, amasasi
ebyo tubirekere abalabe abagenda okuzinda Uganda. Abalaba abaagala okuva obaludda wasimanyi gye baagala kuva abagenda okujja wano. Abantu bakube nnyo amasasi abava wano abatulumba. Naye abatuuze tubaleme bakuba bintu ebyo masasi, miggo, biki. Ate tubeera nabo. Kaati gw'okubya emiggo eyagala alagewa. Anaagenda kubeera Sudan oba Somalia. Ate kizibu okuba abantu obukadde 45 emiggo bonna n'ogibabunya. Nsaba abakwasa amateeka bakikole mu bwesimbu awatali kyekubiira. Ffenna tugoberere. Tubadde tuyingira alagidde bagulewo ne wafubutukayo omunene omulala bamuyita Mwami Lutwama. N'agamba nnyingireko n'emmotoka emu eno wali fuulu kyokka mulaba wali empty. N'agamba abantu bange basigale ebweru. Ne mugamba okay emmotoka esigale ebweru. Naye abantu bayingire kubanga olaba waliwo n'obutebe. N'agamba nedda already awano wali fuulu abantu basigale wali wabweru. Naye mugambye ffe tuli bannakyalo saagala kuleka abantu bange wabweru bagidde bagweko omutawaana. N'agamba no basimbyewo ku biragiro byange era bajja kubeera safe. Mbadde naakayingira mpulira endulu ebweru bazze n'obumotoka bungi nga bagamba bayingira mu motoka yange nga basikamu omwana muvubuka bamuyita Timothy Semakula nga bavuga nga bagenda naye gye bamututte simanyi. Buli gwobuuza bwe nfulumye oyo Mwami Lutwama kuba gwe mmanje omuntu wange yagambye nti nno bali under his care. Bwe nfulumye nga naye alabika ali as helpless as me. Bwakubidde DPC bwaze olundabye atandikiddewo okunvuma. Tukoye obwannantagambwako bwammwe, tukoye Katemba wammwe, va wano naawe nja kusiba nanga nsindikiriza ng'agamba nene motoka ngenda gitoowinga. Gamba abaana mbagambye baveewo ne bapaakinga wali ne driver w'emmotoka basoose ne bamukwata ne bamukubamu awo n'enva. Bwe tututte emmotoka eri mu washing bay ne bagirumbayo ne bagifulumya ne bagenda nga bagiwerekera n'obwo pickups bwabwe obujjudde abasirikale. Simanyi n'abantu bange baiti naawe abalala gye bakola tebali. Naye okubonyaabonyezebwa okutuuka wano ennaku ennuma era ekinkabiza amaziga okuba Ssaabasajja Kabaka yennyini nga bamugaana okuyingira mu mbuga ye ne bamugaana okuyita mu luguudo lwe luno olwa Kabaka Njagala ne bamusindiikiriza eri agenda ayita eri ebbali ne bamusindiikiriza kawaffe omulamba ne bamusindiikiriza mu nsi ye. Wano waliwo abantu abajjawo nga tebalina candidate bajja wano ne babagulira enzizi zonna ne bayingira. Bwe balirabye nti tebatwetaaga wano baligambye Katikkiro nti abo abagenyi bo bagambye temujja era tetwalize. Katikkiro baali mugambye nti abo abagenyi abajja okulaba ffe tetubakkiriza bagende okusinga okusindiikiza Kabaka waffe ne bamufuula ng'omuntu wa bulijjo nga tulaba.